Abamu ku babaka abatula kakiiko k'ebyokwerinda n'ensonga z'omunda bavumiridde ekitongole kya poliisi ku nkola y'okukwata abantu abavuga emmotoka nga batamidde. Under which statutory instrument are our traffic personnel conducting this operation, and when was it laid on the floor of Parliament? Now, what the police does, say who is driving his Mercedes-Benz car, he has a girlfriend, you don't know that he's his official wife or not, you arrest and you start displaying everything in the public. Do you all have one wife? All of you, one. Bano balangidde abamu ku b'ofiisa ba poliisi okukozesa enkola eno okufuna ssente mu bantu ssaako n'okulinnyirira eddembe lyabwe. So I want to know how much money has police internal affairs ministry raised from kawunyemu? What is the determinant factor here? The ingredient is, are you incapable of managing this equipment? Yes. Then if you are incapable, that is when you're going to be God. If we start charging people by opinion, we are taking the wrong route. She talks about blood samples, the level of alcohol. To whom have you done these tests to find out that he has that level? Abakulu ba poliisi balabiseeko mu Palamenti okwanja embalirira y'ensimbi ey'omwaka ogujja. Wabula ababaka kwe kubategeeza nga bwe balina okusooka okunyonyola ku nsonga z'abatamiivu. We have made it as a rule that on Saturday morning by around 10 or 9, all suspects of drink driving are supposed to be released unconditionally until Monday. So they are taken to court on Monday to reduce the abuse which comes as release on the officer's wish. Ababaka abalala bagezezzaako okukakkanya bannaabwe ku nsonga eno era ne bagezzaako okukolereza poliisi. For me as a mother and as a person, I feel what the police is doing is right, because they are preventing death rates for the person who is driving, for somebody who is crossing. The logic of saying somebody seems to be under the influence of a substance, alcohol, and is not able to manage this machine properly and should be safeguarded to prevent accident to himself or herself or others is good. The problem is only the management of wrongdoing. Abamu ku babaka abawakanya ensonga zino bagamba nti poliisi kati evudde ku misango emirala egy'amaanyi neesiba ku batamiivu. Olwaleero baasi zonna ezivugwa mu Uganda ezigenda embala tezirina speed governor tebazikwata. Naye beesiba ku kintu kimu kyokka, abatamiivu ekiro. Kinajjukirwa nti ku ntandika y'omwaka guno poliisi yategeeza nga bw'egenda okussa essira ku nsonga y'okukendeeza obubenje mu ggwanga nga mu kukola kino bongera amaanyi mu bikwekweto eby'okukwata abavuga emmotoka nga batamidde. Suhail Mugabi, NTV, Akawungezi.